Emyaka 32 gya Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo gitegeeza myaka 31 egya Buganda Land Board nga tuweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tulina tubadde twenyumirizaamu mu myaka egyo era ndowooza kinyinza okwogerako mu programu y'olwaleero nti myaka 31 egya Buganda Land Board mu myaka 32 egya Ssaabasajja ku Namulondo biki bituyinza okulowooza nti tusukkulumye mu mpeereza yaffe mu kiseera ekyo. Twenyumiriza nnyo mu kusomesa abantu baffe eddembe lye balina ku ttaka n'obuyinza n'obuvunaanyizibwa nga ab'ekibanja ku ttaka. Ndowooza eyo ensonga tugikutte bulungi. Ne wano we tuli ku programu twogere y'ensonga gitugezaako okutuusa ku bantu. Tutambudde eri abantu mu bunyomero byonna, mu byalo byonna, mu miruka, mu magombolola, mu masaza gonna aga Ssaabasajja Kabaka nga tutambuza omulimu gw'okusomesa abantu eddembe lyabwe. Bingi bye twogeredde mu ddembe. Eddembe ly'owekibanja liri ki? Obuvunaanyizibwa bw'owekibanja mu kusasula busuulu, obuvunaanyizibwa bw'owekibanja mu kufuna olukusa nga tannakyusa bwannannyini, obuvunaanyizibwa bw'owekibanja ng'agenda kwewola okufuna olukusa okuva ewannannyini, eddembe ly'owekibanja okufuna ekyapa ekyaliiza okuva ewa Ssaabasajja Kabaka bibadde bikulu nnyo mu kusomesa kwaffe. Ate ng'oggyeko ekyokusomesa tuleesewo enkyukakyuka mu nkola y'ettaka mu Uganda oba oli awo n'okutwaliza wamu mu nsi yonna enkyukakyuka mu nkola ya liizi. Ffe era nga bekigwanidde nti tuli kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ffe twaleeseewo enteekateeka egamba nti oli bwaweebwa liizi ye bweggwako takumba bukundi ne byeyakuleko ettaka ne bimufa ne bidya nnyini ttaka. Ffe twaleesewo akawaayiro akagamba nti liizi bw'omuntu bweneggwako anaddamu n'afuuka ow'ekibanja. Ekyo nno ffe tukireese mu nteekateeka mu Uganda. Liizi zonna ezigabibwa gavumenti, District Land Board, genda mu Land Commission tekiriimu. Ffe tukireese era tukisanyukira nti ne mu ndagaano gavumenti gye yakola n'Obwakabaka bwa Tooro yateekamu akawaayiro ako ng'ekakoppa mu Buganda Land Board nti liizi ze munaagabanga e Tooro mufube okulaba nga biziggwako abantu baddamu ne bafuuka ab'ebibanja. Ffe tulowooza mbu eyo nkyukakyuka y'amaanyi nnyo mu nkola n'entambuza y'ettaka mu Uganda. Tulina bye tukoze ebirala, tuwadde omukisa abantu okufuna ebiwandiiko ku ttaka. Ettaka biwandiiko. So tuwadde omukisa okuwa busuulu, kusasula busuulu ab'ebibanja. Tuwadde omukisa abantu batalina biwandiiko naye nga bakakasa nti ebibanja byabwe bakitaawe baabibawa, abazadde baabwe baabibawa, baabigula oba endagaano ne zibula. Tubawadde omukisa bwe beewandisa mu Buganda Land Board okubawa ebiwandiiko ebituufu omuli ebbaluwa entongole ezikakasa obwannannyini bw'ekibanja. Era tuwadde n'abo omukisa abasobola okufuna ebyapa bya liizi ebibya ddala ku myaka 5, 15, 49 okutuukira ddala ku myaka 99. Tusuubira nti ogwo omukisa gubadde gw'amaanyi nnyo. Abantu balowoozanga era owulira n'obulango ku radio nti ffe ettaka tutunda lya byapa nga balinga abategeeza nti wali ettaka eritali lya byapa wano mu Buganda. Naye ffe ekyo tukijjeewo nitulaga abantu nti obeera ku ttaka ly'Obwakabaka osobola okufuna ekyapa. Tulwaniridde ettaka ly'Obwakabaka, mutuwulidde ye Bukyaggwe, mutuwulidde wano mu Kyaddondo. Tulwanye ne abantu bwe tuyita ba land grabbers ennaku zino. Naye gwe kyolina okwetegereza nti tuyinza okubanga ku front tulwana kukuuma na kutaasa ttaka lya Kabaka, naye gwe omuntu wa bulijjo weetegereza olutalo luno era owagire Buganda Land Board ng'erwana olutalo luno. Kubanga bwe kiba nga basobola okuyiikiriza alina ekyapa nga gwe bayiikiriza ye Kabaka wa Buganda, olwo butya bwe kituuka ku ggwe. So n'ekyo luno olutalo lwa kuzibula bantu maaso nti oyinza n'okuba n'ekyapa ababbi b'ettaka beesoma nti n'alina ekyapa kati tekikyamugasa kyokka basobola okumubbako ettaka lye. N'ekyo olutalo luno lwe tutaddewo okugeza okulaga nti ekyapa kisukkulumu nti alina ekyapa aba alina ekintu eky'enkizo mu kukuuma obwannannyini. Lutalo lw'amaanyi era lukwatiramu ggwe neyawe saalumanya. Nolwekyo bw'olaba Kabaka ng'ayita mu Buganda Land Board ng'alwanirira eddembe ly'obwannannyini ttaka mwegatteko oba olina ekyapa oba olina ekibanja.